Spice Dana nkusabira Mukama Katonda akwanukula essaala zo zonna ng'okyali ku nsi eno. Yes, Katonda asobola okwanukula essaala ng'okyali ku nsi n'akwanukula ne ng'ogenze mu ggulu. Naye at least abantu abasinga engeri munnange gwe walabyeko ye mwana twagala nnyo Katonda atwanukule nga tukyali ku nsi. Saala ono Shoti yalabikirako mu katambi ng'alaga asilaaja n'asaba buyambi. Alina obulwadde obwamugwira saa zino atambulira akakantu simanyi bwe bakayita ako si ke ka stretch amadde ngenda gamba atambulira ka stretch oba kuba kayita batya omuntu ke yeekwatako ng'atambula asobole okubeera nga kamuwanirira ate egyo si miggo oba egyo miggo emizungu mukko egiri modernized ndowooza kaŋŋambe bwe ntyo bw'ogenda okasindika mpola mukazi wattu yali azina yali apafominga ku stage sawa zino takyasobola kubeera nga apafominga wadde okutambula yeekaka bwekasi. Spice Dana yeesitudde bw'atyo era n'agenda n'amukyalirako nga bw'atera okubeera ng'akola si gwe mulundi ogusoose Seenu Wasala Shoti yokka abayimbi banne alina engeri gy'asobola okubeera nga bambi ababeererawo mu ngeri oba nkugambe ntya. Spice Dana Mukama Katonda akuwe ky'osinga okubeera ng'oyagala. Unlike abayimbi abasigadde tomanya wayinza obbeerayo abamu oba ababikola nga tetutegedde. Tomanya waliwo ayinza obbeera nga babikola oba ne batateeka mu kamera. Naye nze wano ku SMX Media n'agamba omuntu yenna yenna ayambye omulala n'akiteeka mu kamera nze simulinaako buzibu. Aim oli gwe bayambye as long as afunye ekyo ky'abeera ayagadde. Kati gwe obuzibu obufunira wa? Tyoli oba najja n'akuyamba oba ne bakubayo ekifaananyi kati obuzibu obufunira point ebeera yakuyamba si ya kifaananyi. Kati oba bakubye ekifaananyi oba tebakikubye gwe bayambye ofunye ekyo kibadde ky'olina okubeera ng'ofuna. Kiri simple gw'ayagala yamba oleme kuba kifaananyi gw'ayagala yamba okuba ekifaananyi either way mwenna muba muyambye. Intention z'okuyamba ze zaawukana naye point esigala nti buli omu abeera ayambye. Wano ku SMX Media amaka nkujjukiza bannaffe abalegit Shots omuyimbi ayagala okukola oluyimba lwe olwa video weebali okubeera nga bakikwasaganyiriza bamala olukola video mwana wattu bali promoting ku TV stations ez'enjawulo still naye kenyini nga ndiyagadde olurecordinga oluyimba lwe olwa audio bagenda kutwala mu studio bali recording on top of that bali promoting ne ku radio stations ez'enjawulo. Ne oba nga MDD music dance and drama ku ssomero sports mukolo gwa mbaga kwanjula graduation byonna babikwasaganya ku Legit Shots. Ate gw'ayagala airport pick up SMX Media nze kenyini nga nzazze so kunkubirako kwenamba ebisigadde ne tuteesa njaganya abantu abampa ku ssente si bantu ate bannange njagala omuntu nga mpa ku ssente kubanga kide eno sigikukola nga business kikolera abo kubanga abantu bangi babadde nga bankubira nga mbikola nga sikyogera naye nagenza olaba bambi ng'abantu ddala kituufu bankubidde ogenda olaba mu wiiki bantu basatu bakubidde konze owaye kyaka abantu banjagala oli ng'ayagala okulabako ayagala omupiikinge up naddala mikwano gyaffe bakadaama naddala mikwano gyaffe abatulabira wabweru bwa Uganda. Yes, batera nnyo bambi okukikola oli nakulanaga SMX bulijjo nkulaba nga ndi eyo nandiyagadde gwe abampiikinga up ku airport n'ogenda n'omupiikinga nakuwaayo kyakuwadde. Mwebale nnyo mwebalire ddala.